kiva mu kisanyi kati ekisokomye ekyo bw'kifaanana bwe kino ekkala yaakyo kyagala kufaanana namunswa ne namunswa anyirira kati ate bw'otunula singa okyabya kigezaako kufaanana obwongo kati abantu abamu abo bwe batyo obwongo bwabwe baba tebaayiwamu bwongo Katonda nga yayiwamu bisokomi biyo mu byetigonyola boogera ebintu bwe bityo ekisooka omuntu ovuuti ogambe bamaze okusobya baagala ng'ebiriwa no mbuliraayo kimu tuli wano okujjako nga naawe oyagala oŋŋambe naawe olina kisokomi mbuliraayo okuba kale ebisokomi bye byagambye bamaze okuyisaawo ebyabwe kati ali mu kukola ki ebiriwa bye baayisizaawo okubasesema batya bagambyeko walabyeko ebbaluwa ng'ekibiina kigamba Dr. Lina Zedriga tumugobye mu kibiina era obuvunaanyizibwa tubukwasiza Gundi ebbaluwa yaddega twebaza olw'emirimu gye essaawa eno tukwasizaani obukulembeze kati kubayo badaba bagenda kati nsaba abakadde nabo balabe babeeko bye bayiga weewaawo tebiriiko myaka kukufa kuba n'omuwere agenda naye tubonerere nnyo nga tukyali baki balamu omanyi Katonda yaterawo akabonero ak'okufa ffe abasigaddewo oli ayi abagenze biwedde ebiba biwedde neffe abasigaddewo abaatutereddewo akabonero ako okwefumiitiriza ddala nange lujja kukya ŋŋende byonna byenkoze mbireke buli kimu kyonna kyonna ekibadde kinnwanya nkireke byonna amataka genzibye bannange ngaleke benzise bonna mbasangeyo benkijjanyiza nga bakyali balamu mbalekewo na buli kimu ne ssente na buli kimu n'amataka bibadde binnwanya mbireke mu bulamu alina ennaku ez'ekijjukizo kati nno Focus TV yange bazze okufuula ennaku zo ez'ebyafaayo bakwata vidiyo n'okkuba ebifaananyi ku mikolo gamba ng'okwanjula embaga graduations okukyala bano nno tebakoma okwo aba Focus Group yange bakuguka mu kutimba bakola keeki wamu ne juice omuwoomu nga kuno bagattako okukola graphics ne branding ow'ekitongole kampuni oba bizinensi yo era basange ku kitebe kyabwe ekikulu e Kampala ku Jesco Plaza oba basange ku ofisi zaabwe awo ku Focus House Mutuba ne ku ofisi zaabwe empya ekiboga mu Town Council ku 2nd Street okuliraana Smarton Hotel ebisingawo bakubire ku ssimu zaabwe 0757 133 162 oba 0789 020 gwaliko Facebook ne Instagram kebera Focus Group yange ate ku YouTube beba Focus TV yange mutereevu gwe atulaba ku Focus TV. Thank you so much banyo okubeera nga otulaba nawe osinzidde okubanga otulaba okola kyamaanyi nnyo nze Ade Wilberforce mu Muyanja olunaku olwaleero nfunye omukisa ndi ne Honorable owa Kalungu East omukulu Kiruluta Junior Nkeretanyi Kiruluta Junior omwami ono abangi mumugobera mu mitimbagano egy'enjawulo ku ma TV ne ku radio. Focus TV tugayeka tumunoonyeeko omwami ono tulabe otobere okuwayamuko naye tumere okutegeera ku biki ebigenda maaso mu ggwanga tu Uganda ekisooka ku nkyukakyuka eziri ku kitebe kya NUP saawa zino Honorable Nambeshe wamu ne Zedriga kyekigenda maaso mu byobufuzi naddala mu paati eyo ate era tunatunula ne ku mbeera essaawa zino nga bweri omugenzi Moses Ali eyatufuddeko wateeka kuba nga waliwo enteekateeka nga NUP gyerina okulaba nga bajjuza ekifo kye kyabaddemu. Ndi naye wano Honorable Yusuf Nkeretanyi okubeera nga tuwayamuko. Honorable sebo taata okwaniriza amina sebo obulamu bugamba ki? obulamu alhamdulillah byonna kubanga embeera ennungi n'embeera embi yes osigala obyebaliza Katonda kuba byonna yazitegeka tewali kyotegeka nga nekijjanga bw'okyagadde wabula kijjanga ye bw'ayagala osigala omwebaza ng'ogamba alhamdulillah byonna ebiriwo ebibaddewo ebigenda mu maaso n'ebinaabaawo n'ebiribeerawo byonna bibye kubanga yali ye yabadde ye anaabeera ye era alibeera ye emirembe gyonna kuba yennyini nsi eno. Erinnya Zekiruluta Yusuf Junior Nkeretanyi omubaka wa Kalungu East Constituency era abalabi baffe bonna gye bali abalabi ba Focus TV mbaaniriza gwe nsose ndowooza okulabika ku timbe luno okujjako nga balina we bansalamu ne banteekayo tubadde tugoberera emikutu gino kati nga president we yali e Kalungu yefaamu kubajjanga tukola commentary ezo buli walaga nga tukola ki tujja tugoberera tutemera abantu era abantu ne tubagamba nti oyo kataligirya
eribiika ng'amaanyi tugalaba. Honorable neesanyusa okusinkana. Alhamdulillah. Omanyi kinyuma nnyo okusanga omuntu ng'alina title ya honorable but in the same age bracket. Ogenda okulaba nga bimwogera byagala almost okuba nga bifaanana. Of course kuba kyeragalwa tu naturally singa obadde wazze wano n'omwana wo ng'ali myaka 5 nendeeta ne mutabani wange emyaka 6 essaawa eno bwe twazze singa bali eri bazannya nga balina ebibagatta byakwataganye ebyagatta kati ekyo ate munaye abatufuga bo balemye okitegeera n'enseeno erimu abantu ebitundu 85 ku 100 bali wamiso myaka 35 ne balemeddwa okitegeera nti ebituluma bye bimu entegeera yemu ne bye twagala bye bimu aspirations ze zimu ebizibu tulina bye bimu ne bo bakyayagala era batutegeerere so kati ekyo mukama abasaasire abawo okumanya n'okutegeera okwo. Honorable, akulaba for the first time to exclusive ya Focus TV. Bwe nkubuuza Honorable Yusuf Kiruta Junior yani oyinza mutegera kimiro kya briefly era mpozi kaingeri jogaseeko briefly. Kiruta Yusuf Junior essaawa eno mubaka omulonde owa Kalungu East Constituency. Yazaalibwa omwami Kiruta Yusuf Senior ku kyalo kiyitibwa Kasaali ya Kalamatendo mu luka gwe Kasaali mu ggombola ya Mutuba ebiri Bukulula mu ssaza lya Beene ery'Ebuddu kibuga kya Beene ekikulu Masaka. Essaawa eno yakutulwamu Kalungu nefuuka Kalungu district mu kaunti gye bayitanga mu bino ebya administrative units eza gavumenti ya wakati Kalungu County East. Mwaka gwa 1993 ngenda kuza mwezi 17 omwezi ogw'omusanvu era ndi bujje jonna badde mazaalibwa. Nasomera mu masomero ga government primary mu nnaku ennyingi nenkula neyongerayo kusomero lya Kamutuza primary school n'entula ekyomusanvu ne mu kisa kya Katonda senior eyokuna Kajansi Progressive n'empita n'entuulira senior eyokuna sente ne zibula nenoonya ku scrap n'empoota omusenyu n'envuga buli kimu kyonna ky'omanyi ku kagaali okusobola okukitunda nfuna school fees. Senior eyokutaano nenfuna wansi wa Kabaka Education Fund wansi wa Kabaka wa Buganda n'ensomera ku ssomero lya Lubiri High School n'entula senior ey'omukaaga ky'omukaaga era bweggwa saafu n'obubonero bwa university nga sina zeeyongerayo nengenda mu nsi ekuba eno nga bw'ogimanyi nenkaba biwalayo kibooko zange omwaka ogwokusatu university nempa Makerere University ne bamala ne bampa ku chance yange esembayo nensoma bachelor's degree nga bwenkola naye era okuba ensi yali emaze okunkubakuba emiggo nakula already nina ekirooto ekyokulembera Kalungu kubanga nakifuna ndi MP7 ku ssomero ly'enkugambye erya Tawa era ku mitimbagano gyange ku Facebook specifically nakisawo ngenda kuzimeza 21 omwezi ogw'ekumi mwaka gwa 2017 biseera byatogikwatako nga ndaba abaliyo mu kiseera ekyo baali bagize nga bayebyeyebye nesettinga nti 2026 twesangeyo. Alhamdulillah olw'ekisa kya Katonda ng'akozesa amaanyi g'abantu b'e Kalungu East 2026 as I dreamt it's no longer a dream, it's now a reality. I'm the legislator for the people of Kalungu East in the 12th Parliament of Uganda. Honorable, ebintu bino bikanga ebitasoboka oba ebyamagero ebitasoboka. Tetugenda genda mu inspirational part of it. Naye njagala okwesa ebigambo ebitonotono okugamba omuvubuka kulaba ali eyo. Kiki ekyo kyobadde weesimbako okubeera oba kyobadde okulembeza okubeera guno ali kati ekyo nja kutandikira n'ekigambo kyo ate kyayogerayo kuba wakola post 2017 9 years later nekiba kati kyenja okusooka nakyo kyekiri kyotandikiddeko nti birabikanga ebitakola ki ebitasoboka kati ate nze munze impossible is not in my dictionary especially nga kikosobola okukolebwa mu busobozi bw'omuntu kubanga impossible sobola kuzuukiza ekyo ekiri buli ekitonde ekiyitibwa omuntu nga kisobola okukikola ekyo mu dictionary ya impossible tekiri mu dictionary nga ekigambo impossible gyendi tekirimu ne kabeere gwe gy'oli tekirimu kubanga nze nzikiriza nnyo mu busobozi bw'emyoyo ate ensi yaffe eno gye tulimu egyajingisa mibiri ate era
ne bwoba otunudde n'ebyafaayo by'ensi ne bwetambula abategeera ddala ebintu ebyo buziba be babeera abatono abitegeera kungulu be babeera abangi. So kati nze nalina okukimanya ekyo nekkiririzaamu nemanya nti nja kukiba regardless of where I come from. Eyakimpa Katonda bw'atonda enkoko agiwa n'obusobozi obwebeezaawo gwosobola okumanya wano wetuli wano nti enkoko esobola okukutirawo olunaku wano wetutuddewo otalabawo kyakulya osobola okukikkiriza naye Katonda yagitonda akimanyi nti era ejjo ogenda okulaba ngebakubye bojja yakussa mu yanstonda nanteeka ku nsi nnene si bwe kiri ku nsi eyo n'alondako continent gye bayita Africa. Ku Africa najja n'alondako eggwanga lye bayita Uganda. Mu Uganda najja n'alondamu ensi gye bayita Buganda. Mu Buganda n'agenda n'alondayo essaza lye bayita Buddu. Mu Buddu n'agenda n'alondamu eggombolola gye bayita Mutube Biri Bukulula. Mutube Biri Bukulula n'agenda n'alondamu mu Lukago bayita Kasaali. Kasaali n'agenda n'alondayo ekyalo kye bayita Kasaali. Era ku Kasaali n'agenda n'alondayo olujja olwa Shabani lw'embaawo Kiyimba jjajjange. Mu lujja olwo n'alondayo enju ya Yusufu Kiruluuta Siniya. N'agenda ne mu nju ya Njuba. N'alondayo mukyalo kati omugenzi Juliet Nakanwagi abo ababiri ne bajjanga bazaala abaana nga bazaala mpaka we bazaala nga nze ndi wa 12 bandikomye ku 8 sandi zaaliddwa. Bandikomye ku 11 sandi zaaliddwa. Ne ku secondary sityo 12 koma mukazi omu okuzaala bane 13 si kyangu yandituuse ku 8 n'akoowa naye yasigala akola ki azaala waliyo Kiruluuta alina okuzaalibwa. Nze nabitegeka kati nze kino kimanye ekyo nengamba lwaki yalonda olunyiriri olwo lwonna lwenkusengekedde okuviira ddala ku continent gye bayita Africa mpaka mu nju eno n'omwana ono 12 yayina ensonga kati nze ogwange gwakugizuula n'agizuula ntya kumukkiriza kumutegeera nti Mukama byonna by'oyagala bikolebwe n'okuddira kali akagambo impossible n'enkasazaamu kubanga ye mu dictionary eyiye tekaliimu naddala mu busobozi bwe yawa omuntu nga omuntu omulala asobola obukola yajjamu akagambo impossible yamulekera impossible ku ebyo byokka bye yasigaza eby'omwoyo eby'obwakabaka bwe obw'omuggulu okitegeera. So kati ekyo nze namala okitegeera nemanya sijja tunulira lujjamu envoba tuli baavu sijja kutunda gye mpitidde era olugendo ne lugenda n'olwobulamu bwange nga lwesengeka nga bwe nkusomedde asomera mu famire engagga saakulira mu famire engagga yali si yezimu kuzisinga bule yali esinga obwavu ku kyalo nga n'ekyokulya tukirunga mu mindi tuwamanta kiwamante ebyaddala kasukulufiyo bwe ntuuka mu kubuuza ebintu ebigwamu eyo tuluba tuyinza osulawo. Of course chokola bambi nange evola nagizewa nti ngambi ha naye that is it kati eri omuvubuka okkiriza Katonda ebisigadde bijja kwongerwako kisoka ajja kuwa okwekkiririzaamu buli wona omutegeera nze nzikiriza nnyo oba ntegeera nnyo nti oba olumu tetumanyi na kusaba tutya tumanyi kusaba ritualistically oba bwe mba nkyogera simanyi oba n'ekigambo kyekozesa kituufu. We are ritualistic in praying. Mumwoyo. No. Tusaba mu nsaba yemu oluki. Oluberera twakikwata bukwasi nogenda ku Sunday buli lwa Sunday. Nogenda muzikiti buli lwa kutaano. Nze muntegeere yange ya Kiruluuta. Yes, njagenda ku Sunday mu church. Oba njagenda muzikiti ku lwokutaano. Naye wawe mpulira Katonda nga mulengera mufiiringa. Buli mu Katonda amukyalira nze ekyo nkikiriza buli mu Katonda amukyalira. Akyalira omwoyo gwo. Waliwo embeera gy'owulira nawo tukagamba Mukama I need you. That moment bw'oyogera awulira ate lwakuba kyalina kiri eki. Yes. Agezesa. Akuwayo kugezesa. Kugezesa. Ate n'alaga abatasaba n'abawa. Byosabye n'abiwa omuliraano. Kiruluuta akeera mu muzikiti n'abisaba. Era swala ttaano n'azituukiriza. Ne bawayo omutamivu lujuuju ku kyalo. Juuju ye n'ebijjanga bya buli kyagera kiyitawo buyisi ng'essaala zakyo tazaanukulamu oli amugezesa alabe. Twanogaba n'enoonya ki muzikiti. Tukalowooze nti anoonya ki. No Katonda tamunoonyeza muzikiti. Nze mutegere yange natamunoonyeza mu kyaki.
anti abangi gye tugenda. No, tugenda muzikiti, tugenda mu church okwongera okumutegeera. Yes. Eyo ddiini. Naye tekitegeeza nti bwe batogenze muzikiti taliyo. Tekitegeeza nti bwe batogenze mu church taliyo. Mu nnyumba yo. Okimanyi a few people pray from home. Alinze lwa Sanda agende. Katonda tola nti tumulyaza amaanya. Naku omusanvu tumuwaako lwa Sanda ero okuba lwakutaano. Ate nalwo ne tumuwaako obudde. Mubulizi olwawo nnyo tuvuganye. N'omubulizi oba father lwatudde mu church. Tukanoga naye aluddewo. Sawa 2 namba tukola kyo. Naye mu bibyo. Bw'oba okwana akawala n'okakwanira emyezi 5 buli lunaku ng'okaweereza ssente. Alina okubaawo. Ye Katonda tokola ki? Toyagala. I understand. Katonda nno ddi wemulaba. Mwaba abantu abo boolaba abo batalina mwasirizi. N'obayamba. Abantu abo mwe muli Katonda omuwadde. Alimu abo mwatuula. Baye yabatonda si gwe abateekawo. Tomanyi na lwaki babonaabona. Wabula ali mu kulaba omutima gwo gutegeera nti nabo bantu bitonde. Omutima gwo gutegeera nti abo abantu b'okiikirira baluma weewaawo tebalina kumanipulatinga. Naye olina okugoyinga selfless otegeere nti bambi bantu bano. They are suffering. I understand. Otegeera. Katonda olina okubeera nga wobeera omanya ndi musajja nina okubeera obuvunaanyizibwa mu maka. I have to provide kubanga abaana bano ye yasalawo nga ndi n'omukyala wange tubazaale. Bangi babanoonya bagumba balemereddwa banoonya nkwaso banoonya omwana omu. I understand. Gwe abakuwadde bakulemye okulabirira. Zoofunamu oli muzinywamu mwenge, oli muzikyakalamu, oli mu kugula mamotoka weeyagala ng'abaana tebasoma. Nga naawe ogamba Katonda mukola ki? Mumanyi. Katonda ali beyond that. Katonda yeetaaga okutegeera okusukka ku kuko. Mulimu okwerekereza, mulimu okwerumya. Lwaki ekyo kimazeeko obudde? Kubanga ebisigadde empisa era ajja kussaamu embeera ezikufuula ow'empisa. Very true. Gwe mennyini ogaane obuzigoberera. Bw'onoomwesiga era yennyini ajja kuwa okumanya n'okutegeera. Bw'onoomwesiga era ajja kuwa abantu abatuufu. Bw'onoomwesiga era ajja kuyisa mu makuba maki amatuufu. Enzigi nnyingi zonna ziggudde eri obulamu bw'ensi eno era ajja kuwa olulu oluki? Ntigula luno olutuufu. Naye ensigadde zonna ajja zikuggulira bw'onoomwewala ozisangemu ebizikiza. So mu bufunze Katonda kwesiga Katonda with God nothing is impossible. Era nze ne bwe mbeera nabo abandi okumpi mbagamba ekintu kiri kimu. Without God I am nothing. I know. Because I know without him I cannot. Without him I cannot. And I know without me he will not. We watali sisobola. Naye ate naye we siri tajja. Si nti tasobola. Asobola naye tajja. Kale oyagala ssente si bwe kiri? Yes. Mulimu ki gw'okola? Nti guno nkola content. Gwe guno. Onfuna? Essaawa eno ssente zijja ne zizunga bwe zino ne zijja z'oli ozikwata oba odduka misinde? Ozikwata. Nga zize zokkazuka mu bbanga. Essaawa zino oli azirese zivudde wali kati. Toyinawo oziraba we ziva ne zijja ne zikwegunda mu maaso. Teweekanga n'okudduka n'ogamba emisambo egiri wano. Osobola kudduka kilomita n'odda. Kati olw'okuba ozeetaaga wakedde n'osaba through me over through any other person n'azireeta. That's why without me he will not. Kategedde. N'ebigambo ebyo bye tufuna abantu abamu ebyokuwabula ebyokugira at times it is through him kwatajja kujja mu bbanga oli owaaye gwe ekyo kyokola kikyamu. Ekyo kyokola kikyamu. Alina kuyita mwani. Naye ate nze without him I cannot. Watali sisobola. Ebigambo by'oli mukozesa ebyo waliwo omwana essaawa zino ali mu kusimu kakati oli you are jeering someone. Of course nyinza okuba nga sinze mbyogera nga through me Katonda ayitidde I understand. Kati nange nenkimanya without him I cannot. Watali sisobola. So ate era ye waba wali nga bwe toliiwo yasobola naye tajja buzi kukikola. Naye tekitegeeza nti tasobola. Asobola naye tajja because toba toliiwo. Kati ate nze watali sisobolerako ddala. I understand. Osegeera.
So emboozi eyizo okubeera empanvu naye mbadde nsaba mu kaseera kano tuneko ku nsonga ya omwami Moses Ali. Mukama yamujjuludde n'amujja mu bulamu bw'ensi eno ate nga badde yakalondebwa ng'omubaka. Mmwe nga no oba nga ekitebe kya National Unity Platform. Are we seeing any opportunity here after losing Kalangala in the same thing, the same system? I wouldn't love you to drive me in that direction because I thought that you're going to ask me about how I condole with his family, grieving family. Now, yeah, if you talk about the by-election, first of all, it is too early. It is too early for me to talk about it. And again, good enough you've said that Nuance One National Unity Platform. Ekibiina ekyo kirina enteekateeka n'obukulembeze obulina hayirake gye bugoberera. Ng'ensonga ezo sinze nino zoogerako. Zireactingako nga bamaze ozikola ki? Bamaze obbawa. Nga bamaze otuwa. Kati nze njogere ki? Kibiina kye kino sooka ne kirambika tugenda kwetabamu oba nedda. Bakandidate bazze ne kijja ne kigira then naffe ne tukola ki? Tutandika sebo sinze nkulembera ekibiina. Ekibiina essaawa eno kiri mikono gya John Baptist Nambeshe. Obuyinza obwamuweereddwa mukama waffe His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Oyogedde ku buyinza obwamuweereddwa. Tugenda gikuddayo sinnamalayo kibuuzo kyo. Kuba oyinza munnayogera mulabi ali eyo agambe omubaka gye bamutwala gy'agenda. No, si kukyebalama agambe omubaka gye bamutwala gy'agenda talina agenda oba tamanyina kugoberera nsonga. Kati first of all, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tunyolerwa wamu ne family y'omugenzi eya General Moses Ali olw'okufiibwako omuntu waabwe. Nze ng'omusajja omuganda eyakuzibwa manyi nti abantu we bafiirwa munyolerwa wamu nabo kubanga teri akyeyagalira ate sekiriba kya ttaka ffenna tulina okukyambala. Ffenna tulina okukyambala naye tukkiriza nti twava eri Mukama Katonda ate era eriye gye tulina okudda. Atwawukanyeeko bwawukanyi mu mubiri ne mu mwoyo yagenze wa mutonzi. Ebirungi bye n'ebibi bye omutonzi we yagenze amulamule. Nga nange wendibeera nga ngenze ebirungi byange n'ebibi byange bw'alikola ki? Bw'alinamula. Weewaawo waliwo akantu akamu jjajjange omugenzi Lwembaawo Shabani Kiyimba yafa mu mwaka gwa 2022 ku myaka 23. Naye buli otwamubikiranga omukadde afudde ku kyalo kwe yabeeranga nabo nga yeeraliikire nga tumuza jjajja kikinga weeraliikiridde. Waaye walaba mukadde munnange bamututte nze ate wendi yukira eri mu baasi duniya basodi atuyimbira dda ogiyingira ku kyalo buwere mumanyi ogiviiramu ku kyalo bukadde. Kati nga jjajja yeeraliikirira nga gamba kirabika nange nze nzirako mu nsabire kuba yabadaba bagenda. Kati nsaba abakadde nabo balabe babeeko bye bayiga. Weewaawo tebiriiko myaka kukufa naye tubonerere nnyo nga tukyali baki balamu. Manyi Katonda yaterawo akabonero ak'okufa ffe abasigaddewo oli ayi abagenze biwedde neffe abasigaddewo abaatutereddewo akabonero ako okwefumiitiriza kyo ddala nange lujja kukya ŋŋende byonna byenkoze mbireke buli kimu kyonna kyonna ekibadde kinnwanya nkireke byonna amataka genzibye bannange ngaleke benzise bonna mbasangeyo benkijjanyiza nga bakyali balamu mbalekewo na buli kimu ne ssente na buli kimu n'amataka bibadde binnwanya mbireke. Nfaaki kama nsaasira nsonyiwa ebyasoba nsaasira ŋŋende nga nnongoosa omutima gwange. So ye prayer yange eri abantu abalala abakola eri abantu ab'enjawulo abakola ebirungi n'ebibi. Ebirungi mubyongere mu maaso, ebikyamu mubiyigireko naddala nga tufiiriddwa abantu ab'omuwendo. Kati abo abasitatus ennene bwe bafa kikulaga nti gwe olaba embwa etwala wa kiwempe olwo gwe ow'eddiba. Kitulaga nti naawe Katonda taliiko bitiibwa ti gwe oli gundi takutwala olaba atwala bakabaka ate olwo gwe gundi. Weefumiitirize ku ssaawa eyo ogenza otya onojjukira otya olijjukirwa otya ebyafaayo biri kusomako ki? Afaayo bw'okkiriza bikusomeko obubi kusalawo kukwo kiri gy'oli ng'okyali mulamu kubanga omukisa tulina gumu gwokka gwokka ogw'obulamu.
tugukozeseza tutya nange nsaba mukama nsaasire situukiridde nsaba mukama nga nkozesa okufa kw'abantu abalala bobo tututteko nga bwatututteko General Moses Ali nange ompa okwefumiitiriza mu byenkola naddala ebyo by'okweyagaliza nkimanyi Katonda wantonda nga ndi muntu nsooka kweyagaliza nensaasira okweyagaliza kwange kuleme kubanga ate kukosa obulamu bw'abalala olw'okwagala okutuukiriza ebiruubirirwa byange mu ngeri ate etesaanidde. Okawumbye bulungi. Tuddeyo wa Nambeshi. Tugenze ku kitebe. Kibiina kyaffe pulezidenti waffe bwe yafuluma eggwanga banyuma lw'okumala ebbanga nga anoonyezebwa. N'emmotoka baziyimiriza ku buli kukuba okumukeberamu nga bwe baakebedde Mwanga Kivumbi ne bamutwala. Yavaayo obuvunaanyizibwa n'abukwasa Dr. Lina Zedriga as acting. Ekyo kiwulira? Akolanga. Essaawa eno Nambesha ki? Bamuwadde nga ki? Akole ki? Akolenga. Ngono babadde akolanga. Yes. Noli bamuwadde akolenga. Yeah. President. Oba kye bayita bequeathing responsibility. He bequeathed responsibility to Dr. Lina Zedriga. Now it is John Baptist Nambeshe. Kale why? Obukulembeze bwa Nambeshe tubulabe tutya nga tetumugezesezza because he is a deputy president. Tulaba deputy president sibameka. Bana. Owa Eastern ye John Baptist Nambeshe. Owa Northern ye Dr. Lina Zedriga. Owa Central ye Honorable Mwanga Kivumbi. Owa Western ye Honorable Jolie Jacqueline Tukamushaba. Zedriga amaze okugezesebwa byakoze tubirabi. Mumaze oyisawo bye mwagala musudde. Biriwa. Ani yakigambye? Biri ku social media kuno bitanga. Social media. Naawe oyagala ogende n'abamu ku bawumba tuutu be baddira obwongo bwabwe. Omanye kisokomi? Kisokomi okimanyi? Kisokomi kimanyi. Ekimanyi ekifaanana. Kyeru kitambula. Ndowooza ye stage ye kovu oba ey'okusatu. I mean stage ye kivuuvumira ey'okusatu. Oba bwekiri? Nene waliwo n'ekisokomi nga yondowooza bulamu bwakyo kiba bwe kityo. Ekisokomi kiwuka kibeera nnyo mu bisubi oba wali ebivunzevunze. Bwe kikula ekivaamu guvuuvumira si bwe kiri? Kibeera nnyo mu busaasasa. Si kiwojjolo ekyojjolo ate kyo kivaamu kisaanyi. Kibiika amajjere kivaamu ekisaanyi. Kati ekisokomi ekyo bw'ekifaanana bwe kino ekkala yaakyo kyagala kufaanana namunswa. Ne namunswa anyirira. Kati ate bw'otunula singa okyabya kigezaako faanana obwongo. Kati abantu abamu abo bwe batyo obwongo bwabwe baba tebaayiwamu bwongo. Katonda nga yayiwamu bisokomi. Biyo mu bye byetigonyola aboogera ebintu bwe bityo. Ekisooka omuntu ovuuti ogambe bamaze okusobya baagala ng'ebiriwa. No mbuliraayo kimu. Tuli wano okujjako nga naawe oyagala oŋŋambe naawe olina kisokomi. Mbuliraayo. Okuba kale ebisokomi bye byagambye. Bamaze okuyisaawo ebyabwe kati ali mu kukola ki? Ebiriwa bye baayisizaawo okubasesema batya. Bagambyeko walabyeko ebbaluwa ng'ekibiina kigamba Dr. Lina Zedriga tumugobye mu kibiina era obuvunaanyizibwa tubukwasizza Igundi. Ebbaluwa yaddega twebaza olw'emirimu gye essaawa eno tukwasizza ani? Obukulembeze kati. Okay, kwa mwaka faananyi. Nkeretanyi ndi wano. Ng'omuki? Ng'omubaka wa parliament. Singa bali tebampa mukisa wandibadde olaba obusobozi bwange. Singa bali tebagumba ndibadde olaba obusobozi bwange. Kyagulanyi singa tetwamu obubaka bwa parliament tetwandirowoozeza nti asobola miziki gyokka. Naye kati essaawa eno gitumulaba nga pulezidenti w'eggwanga asobola okulikyusa. Why don't we believe in giving people chances? Because abaliwo batulaze you shouldn't give people chances. Why now? Lwaki mangu w'ekiti? Mangu w'ekiti twayise ebbanga ki? Wadde yagala kibeere ebbanga kyali kya contract. Nga ne president yagamba, okay bwe yali yagamba I'm coming back soon. Soon kitegeeza ki? Mangu. Yakomyewo. Kati lwaki ekyo nakyo tokibuuza? Oyina by'otomanyi ku bigenda mu maaso mu ggwanga. No, bino ebintu si byakwebuzaabuza twogera amazima kuba ensi eraba. Abatulaba eri batujajinga. I understand. Batulaba butya bwe tulowooza ne butya bwe twebalamu ebintu na butya bwe tubyogerako. Because we are their voices. How do we speak? Do we represent them?
oba tuli mu kuzannya katemba abaki abantu kye baagala balabe bagambe ya that's why we become influential because we know what we are carrying. We are not carrying our own values, our own motives, or our own what, but we are carrying the views of those people. Kale gwe bontunulire saawa eno nga bondaba nga bwandabye eri n'enkufu nondaba byenjogero bane byenkola binfaanana niwe mala okwogera abantu bandabamu essuubi kitegeeza ndi ssuubi mu bantu era ne influence n'abyogamba nti ndiwamaanyi babiki biriwo lwakuba nti abantu banjagala olw'ebyo byenkola singa nkereja nembivaako banvaako. No anything behind. Nothing behind. Nothing behind. Era essaawa enkyajja tuuka ng'era bawaddemu kutuka mushaba naye tulaba obuki obusobozi bwe singa pulezidenti waffe abeera ng'ayita najja ng'eri naye bw'akola Tuvula yagambye acting because kati operating virtually kwanga takyasobola kubeerawo physically olw'ebyo byo ffenna bye tumanyi obulungi. So aba bawumba tutwabwe abo ba kafero be yayimba abo abatalina byakukola babbulwa bikolwa tebagezaako kutengula okubuzaabuza bannayuganda because Ugandans is better go kubeera liberated and each voice matters ebeera ng'ebagattako ku liberation. Kati bw'ebeera ng'eri negative erina emitima gyetta kati abo ba negative bikyabo tubaleke babwongo bisokomi tubaleke. Honorable nga tuwumbawumba wemaze okwetereeza mu Kalungu East kuba ekijja si muntu new curriculum Balamu ne Namere batandise okufeffetta buli wamu. Balamu ne Namere bali mu gundi ki? Saawa zino bali Kapchorwa Namba bali mu department ki? Bonga ba minister bali mu department ki? Oli wa local government omulala wa Namere wa bombi ba local government omu cabinet minister omulala state minister bafeffetta anti ogambye maze okwetereeza ndi mu local government ati ngamba Kalungu nga yo yonna n'abantu bakola nabo sinze nkulembera Kalungu ndi mukiise wa Kalungu East constituency Kalungu County East. Yes. Ndi mukiise waayo mu parliament n'ekikakatako okulabanga nondoola naye sinze nkola buli obwakalondoozi anti buli wajja wala ku government okucheckinga mu constituency eyo nga teteredde gwakugenda kubanja mugabo gwabwe nakulaba nti nalowooza nti nkiretanyi tali mu kukola bwe baguyisa ne bagiisa mu district yeekola enteekateeka okulaba nga okay nze nina okumanya nti n'oluguudo lwamaze miliyoni 2 naye olina okumanya ddala 2 twateekayo byakola nze ogwange negwe kati tomanyi na mirimu gya mubaka wa parliament oversight ku government bitongole byaki bya government weewaawo bano basentebe bazi district ne technical bino bakola ebyaki ebya district naye bali wansi wa local government. Kati ate ffe tubaffe tukola oversight tugikola ku local government yennyini nga ne babbalamu bakola ki nabo mwe bali wakati awo ntegedde. Then kati awe tudde waffe Kalungu ne tugikozesanga case study. So is what they are doing right? China gye tuyambamu addala mu buweereza bwa service delivery bebamanyi nga gwomuba buno obukulembeze bwa mwami Museveni byonna bye bakola bisobola okuba ebirungi era bisobola okuba ebibi ekikulu kyekiruubirirwa kyekiriwa gwe tokimanye nti esobola okubeera ku kyoto ng'essa naye oyinza okulowooza nti ekumamu enga byakigumaaza mu nyumba n'ogamba tokimanyiko nti buli mukulembeze eggwanga lwajja n'ayogera eri eggwanga aleeta kwinini naye ng'amusiizeeko kashuga ng'asiizeeko kasukaali gy'oko mumubatika mu ttama gy'akoma okukaayira golowooza omize kawoomerera kati ne bino kitwale nga shuga ku kooti but how long ekigenda okubeerawo kwanga bagezaako kupotringa ekifaananyi kiri ekyokulwanyisa enguzi twagala tulabe nga bagirwanyisiza ddala afawe tujja okubeera abamativu kubanga gwakanga mukyana kakiro tabulamu mwezi ne bwe gwakagutya okwenkana omusana era obudde obulaba nti bwakiro era enguzira tugenda kugiraba tegenda kuggwawo. Kale obadde mulayi mulungi okuva gye twatandikidde mbadde ne Honorable owa Kalungu East
Honorable Yusuf Nkeretanyi Junior nga tuyisamu ku bino ebigenda maaso. Nsaba Honorable nga tuyita ku mpewo zino otufisizenga yakadde tujje tuwayo ku bintu ebitambula mu nsi yattu Uganda n'okulaba nga tuwayamu ku bintu ebirala abantu ebibayamba. Otherwise obugambo obusembayo nga tusiiba. Anze obugambo obusembayo okusooka nze nebaza babaddeko nebaza ne bannayuganda okubeera nga bonna emitima gibali ku nkyukakyuka wabula ate era njagala okubakakasa teri yagenda kuleetera nkyukakyuka esooka etandikire mu ggwe oluvannyuma tukyuse eggwanga lyonna. Ffe ng'abakulembeze mutubeeremu n'essuubi naddala ffe aba NUP nti tugenda kubateeseza n'okubalwanirira ate ne wabula buli omu mu holding accountable nga ye kwekyo kyabaera akoze temubissa ku kibiina ng'omuntu omu asobezza kubanga zitemu okumu nene zaawukanya emibala ngoma zisobola otemwa ku muti gumu eno neekuba ogw'empologoma eri neekuba ogw'abengabi. So ekyo tukitegeere naye ekisingamu byonna mulowooze ennyo ku nsi eno gyeraga. We are responsible ku biki ebinaabeerawo gye bujja tubirowoozeeko mu bye tukola bye tulowooza n'ebyo bye twogera emitimbagano gyaffe gino gyennyini gye tukozesa bye twogererako na butebe bigenda okugatta ku nsi yaffe. Kale tetuyinza sukka wano tusinkane mu vidiyo ezijja mu maaso awo. Ku subscribinga ku Focus TV yange bingi